Kakalamu Times koli yona jesse okupate ng'otuuliriza kono tugoberera kubuza kono kwaniriza konze Kakalamu the answer ni wano geza kubatenga nkuulira bano kwa update naye geza kubatenga etambula akati ekiriwo kibuuzo mu mbeera ya karantini eno waliwo abantu abamu ate bo baagala tukubate abatusibako ebisiraani okusigala nga bikyagenda mu maaso tuli mu kulwanisa ndwadde kutuviira ne waliwo abayimbi abeefuddemu koko mu kutandika okugirayo ebitundu byabwe byekyamu bikuba beefuula bakola challenge naye nga tuli ku kizibu kyennyini agenda n'agira najja bwati mu kamera n'olaba n'ebiri munda nga bwogeza kubatenga olaba kati twebuuze wini nowaji kiki ekimusiiwa munda eyo Chosen Blood kyataata kulayo baatugamba Chosen Blood yali akola omulimu gw'amaanyi naye kati twebuuza mu mbeera eno nga tuli mu bizibu bw'ebiti twagala kudda eri Katonda kiki wini nowaji ekimusiiwa munda omwo omwana oli kyataata kula badde ina abantu benjogera nabo wano eno nga baŋŋamba nti oba wini nowaji ekimubulamu ndowooza ke kavubuka kafa aka bulijjo kaguluneeri kweka n'amutakula ndowooza anaalekerawo okutweyambulira ono gufuuse muze wini nowaji buli olukya avaayo n'atandika okweyambula mu bantu ekifaananyi kyogeza kubatenga olaba ku screen eyo yazinye n'ayawuza eno nga bw'aleeta ng'otunulira n'ekiri mu nnika muzadde oyo gw'olaba wakitegeera naye ayina ebintu bye yeekola era abantu bibadde batandisa okubatenga bagamba ano nga bali ku social media nga bagamba nti ono yatusibyeko ekirwadde ekikambwe ekisenyiga tuli mu kusaba kudda eri Katonda atutegeere atusonyiwe ebyatusobako aba ali awo ng'alabye omuntu ng'ono ng'akyali mu nsi mu mbeera eno gye tulimu bannange Chosen Blood yonna gy'oli tubuulire ekyakulema okutakula omuntu ono oba ffe tumuteekeyo omwana guluneedi oba abalala tutinayo abaana bano abasobola okubeera nga bapika ekintu bo ne bapikaapika ne basobola okubatenga bakimutakula ne kibonda bwe kinaawona oba osaana n'ayambalanga engoye ne zikka paka wansi niffe tulaba atusosseeko n'ayina engeri gy'akwasaganyamu ebintu n'otunulira bwoti n'ogamba si gumu si ebiri ebifaananyi byonna by'ojjolaba byeyekubye ebyo akulaga kyalinawo si kibi okulaga ky'olinawo but okiragiddewo mu mbeera ki banaye n'embeera twagala eri Katonda twagala kudda eri Katonda otunuulira Chosen Becky ng'ayimba Katonda otunuulira Desire Luzina ng'ayimba Katonda wini nowaji gwani atakula kitegeere banaye Katonda atutaasa abantu nga bano atakuumira mpeera ku nkuumire bye.